Nabire Ikumbya kati omugenzi yasambiddwa bba Kalenzi Musolo oluvannyuma lw'okulwanagana era bw'atyo namutta ng'entabwe eva kulemererwa kumufumbira mmere. Kino kyaddiridde Musolo okudda awaka mu kiro nga mukazi we taliiwo, wabula n'akitegeerako nti yabadde mu kirabo ng'anywa ku twenge. Yayize ku ssaawa 4 okumukabako yange ati munanvuwako iwe ozira mutabani otojja ne bakuwa mmere. Musolo ekyokutta mukazi we takyeganye, wabula n'agamba nti kyavudde ku busungu obwabaleetedde okulwanagana oluvannyuma lwa mukazi we okumuyisaamu amaaso. Namusambye namukuba n'empi aye ng'ali mu mulwaire ogw'omutima gule. Akulira poliisi y'e Luuka Angumuko abuuliridde abafumbo ku butabanguko obususse mu maka. It happened because of domestic violence. Domestic violence being led by too much drinking, alcoholism, lack of respect and fighting in the home. Mu bbanga lya wiiki emu, emisango 5 egikwatagana ku butabanguko mu maka giroopeddwa ku poliisi mu disitulikiti y'e Luuka. Gw'omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddoolo lya Namwendwa Health Center 4 okwongera okwekebejjebwa.